benna. Waliwo omuvubuka akubiddwa amasasi ne gamuttirawo ng'abasirikale ba poliisi bennyini be bagamukubye. Omuvubuka ono agambibwa okuba nti abadde atoloka mu kaduukulu ka poliisi we babadde bamukuumira. Mu bino ebyokulonda bya NRM ebibaddeyo naddala mu bitundu ebyo bya Eastern Uganda, mu Busoga n'ebitundu ebirala. Kati omuvubuka ono yabadde omu ku kabinja akabadde kagenda nga bakakola effujjo mu kulonda kuno kwa NRM. Kakati ndowooza ne babakwata ye ne banne. Wabula mbu bwe yatuuse mu kaduukulu ka poliisi n'ayagala okutoloka olunaku olwajjo budde bwadde bukyali bwa kumakyakyakya, abasirikale ba poliisi bennyini tebaatawaanye kumugoba, baamukubye masasi agamuttiddewo. Ngenda bikuwa ogenda kubitegeera. Kakati ate bye bigenza okujja nga wakayita essaawa mbale waliwo omulala eyafiiridde mu training y'amagye aga UPDF. Jjukira ennaku zino babadde balina exercise ey'okuyingiza abantu abapya mu magye ag'eggwanga erya Uganda, Uganda People's Defence Forces. Kakati waliwo omuvubuka ono nga wa myaka 22 babadde balina kadduyiro ke bakola akasookerwako wano, ndowooza bamuwadde ebintu nga bizito, bambi teyasobodde kulutonda n'aba nga yakolapusinze. Oluvannyuma lw'okukolapusinga bamutadde mu ambulensi eya UPDF, ng'eno ambulensi ebadde eyambako bano ababadde bakola dduyiro nga bwe baba balemereddwa oba nga waliwo embeera etategerekese nga ambulance eno ekola omulimu neba nga ebatwala mu ddwaliro. Bibaddeyo mu Northern Uganda nabyo ngenda kubeera nga mbikuwa. Kakati mu ambulance bamuvuze kipayo ne bamutuusa ku ddwaliro erimu, bagenza okumutuusa nga yamaze dde okuba nga assa ogw'enkomerero. Eno ye Red Zone TV gyonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo naddala ggwe atambula naffe. Nawe atanaba kubeera nga osubscribinga, nyongera okujjukiza nti kirira wansi awolaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate kadde aka notification kakuyambako okubeera omu kwabo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo n'oba ng'omanyisibwa. Tewabaawo nsonga yonna gy'ogenda kubeera ng'omiisinga. Ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda, gwe yonna gy'osinzira okuba nga gy'owuliriza gye njagala osinziire okakkane obeere ng'oteekako omukutu ogwa Red Zone TV. Sebambulire Patrick mbeerangawo okkusakira buli ggulire ate eryo naddala lyensuubira nti liweetaaga okubeera ng'omanya ate mbeerenga nga kuleetera nga sinaba kubanga nsumulula kubanga nina mangi nnyo ngenda okubanga nkuwa. Ngenda kuwa n'ekiwandiiko ekikakasa bino byogenda maaso n'okubanga owulira nga sinaba kubanga ngenda eyo. Kkiriza nsooke nkujjukize ku Haji Kasujja, omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wenna alina ebizibu ebikutawaanya, oyagala kukyusa luzaalo, oyagala genda bweru wa ggwanga ebintu tebitambula, oyagala kusumululwa mikisa, akutegeeza nti mutuukirire. Ennamba eri 0753 85 64. Ennamba eyo osobola omusanga ku WhatsApp, osobola omukubira direct, ate era osobola okugendayo n'omuba nga mwogerezeganya ensonga n'aba nga ate azikuwasaganya. Kakati wuliriza okusinziira ku information gye nnina wano ku mmeeza yaffe nga Red Zone TV gye njagala okuba nga ate ngabanako naawe yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira obeere ng'ogenda maaso n'okubimanya. Waliwo omuvubuka gwe ngenda okugamba yakubiddwa amasasi agamuttiddewo, naye nga teyakubiddwa nti oba babadde mu kikwekweto. Poliisi ey'omu bitundu by'e Buwenge yakubye amasasi agakubye omuvubuka ono ne gamuttirawo, eyagambibwa nti yabadde atoloka mu police custody. Bino nno byabaddewo enkya y'olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 nga batugamba nti wabaddewo okubaluka kw'amasasi n'okukuba ttiya gaasi n'ensasa geetabadde nnyangu nnyo mu tawuni y'e Buwenge. Era gwamanye e Buwenge nkakasa ng'osobola okumpa information egenda mu comment section otekeyo ngambe nti bino nabirabyeko. Mu district y'e Jinja amanye e Buwenge awo nkakasa nga gwazagoberera naddala ng'owangalira side eyo bino bitegeera. Mu town council oba mu town ey'e Buwenge mu district y'e Jinja ab'ebyokwerinda baakubye amasasi. Abantu abasinga obungi tebasoose kutegeera nti amasasi gano gaaki. Abasajja nga bakuba amasasi ag'okumukumu, abantu nga beebuuza amasasi gaaki. Kumbe wabaddewo omuvubuka eyabadde yakwatiddwa mu kulonda okwaba LC3 bafulaga beera ba NRM baali balonda mu lunaku lwakuna. Kakati mbu mu lunaku olwokuna olwo waliwo violence oba waliwo obutabanguko bwagenda maaso n'okubanga bukolebwa. Waliwo akabinja nga bw'omanyi NRM bakuliyetinga obubinja obw'abavubuka bakola effujjo naddala nga batuuse mu biseera ebyokulonda. Kakati sayidi eno mbu nga balonda bafulaga beerazi baabwe mu kalulu akagenda okubanga kaddako aka 2026 abagenda bakwatira flaga zaabwe ku bwa chairman LC3 oba ku level eyo eya LC3 NRM flag bearers. Wabaddewo violence ng'ebyo babadde biteekeddwa. Kati akamu ku kabinja akabadde kakola kino njagala okutegeeza kuliko omuvubuka amanyiddwa nga Tibenkana oyo gwenjogerako. Kati Tibenkana ye yabadde omu ku kabinja kano akategekebwa era nga ka NRM. Kyokka ng'effujjo babadde era bagenda ddikola kuba NRM, wabula nga kigambibwa nti babadde bateekebwa. Ndowooza effujjo lye babadde bakola ku NRM ebadde nga lihaso.
tutuke mu kalulu ka 2026 babeeke effujjo eddala lye bakola mu bibiina oboolyawo ebirala. Kati ku Lwokuna baasiiba bakola ffujjo, abasajja ne bayoola ne bagamba nti leka tukwateko be tukutte. Akabinja kano baakwatamu abamu ku kabinja kano ne babatwala ku Buwenge police station eyo Buwenge mu town council Buwenge mu district ye Jinja. Kati akabinja kano baakatuma Galiri, akabinja bwe bakayita mbo Galiri group. Akabinja kano nga kakola kabavubuka mu bitundu bino eby'Ebuwenge ne mu Jinja mwonna nti kagenda kakola ebikolobero ate nga amaanyi gandibanga gakaweebwa ab'ebyokwerinda abamu ng'era bozolabo obubinja obumu gye buvuddeko. Obwangu badde ogoberera bino nkakasanga obimanyi kubanga obubinja bungi nnyo bubadde butera okulaba okubanga bulabibwa nga bugenda maaso n'okukola ebikolobero bino. Kakati nti n'akabinja kano akamanyiddwa nga Galiri kabadde kakola ebikolobero bino. Kati abamu ku baakwatiddwa mwe mwabadde ne musajja mukulu amanyiddwa nga Tibenkana. Kati Tibenkana bwe babatuusizza ku poliisi y'e Buwenge yalabye abasajja bayinza okubongerayo kubanga bwe baba bakwata mbo kigambibwa babadde basasuddwa babeeko opponenti w'omu gwe bakolako effujjo bamukoleko ensasagge babeere nga bagenda maaso n'okumulemesa obaolyawo okujja ku lunaku olw'okumulonda. Kakati abasajja bwe babakutte bano nga bakimanyi bulungi nnyo batutaddeyo naye ffe tulina amaanyi gye tugajja tujja kuvaayo. Tibenkana yagenza okulaba abasajja balabika bagenda nakubongerayo ku poliisi ejjinja n'agamba nze wano wafiira muloge. Bw'atyo n'agezaako okubeera ng'atoloka. Abasirikale bwe bamulabye atoloka bagambye gwe tetujja kukugoba, tetujja kufaafagana naawe. Baasumuludde busumuluzi kabaati ne bakwata emmundu ne bakuba amasasi paka Tibenkana we gamukubye bwegatyo ne gaba nga gamuttiddewo. Bino nno byonna bigenda mu maaso mu kalulu aka NRM. Abakola effujjo balikola kuba NRM ate nga n'abakola effujjo era basasulwa ba NRM. Nga n'abakola effujjo bennyini bagambibwa okuba nti bavubuka bambi abayinza okuba nga tebalina byakukola nga bino bye bibakozesebwa. Jinja Assistant Resident District Commissioner oba Assistant RDC ow'ekibuga ky'Ejjinja amanyiddwa nga Mr. Samuel Kawuuta yakakasizza bino kyekyamazima bino bibaddewo era nti ono suspect jujjukira tewaliwo musango gubadde gusingibwa. Jjukira omuntu nga tannatwalibwa mu kkooti kusalibwa musango aba akyali suspect. Kati RDC ono Deputy RDC agamba nti suspect ono yabadde ateeberezebwa, wuliriza bulungi nnyo, baamusse nga tebannakakasa kyoba yakoze omusango okusinziira ku mateeka nga bwe galagira. Deputy RDC yagambye Mr. Samuel Kawuuta yagambye nti ono yabadde suspect nga ateeberezebwa allegedly okubeera nga aliidinga akabinja kali aka Galiri kenkugambye nti akabinja kano akabavubuka mbo nga kabadde kalina n'amajambiya macete nga kalina n'emiggo embooko era mbu nga kalina n'emisumaali. Kati nti akabinja kano ono agambibwa okuba nti y'omu kwabo ababadde bakaduumira nti era bo bateebereza nti akabinja kano kabadde katagetinga ba supporters oba abawagizi aba LC3 chairperson aliyo. Jukira ngo tugenda mu kalulu ka 2026 bano babadde balonda flaga beyala ku mutendera guno ogwa LC3 nadala kuba chairman. Kati kuba chairman waliyo chairman LC3 Buwenge Town Council. Kati mbwa akabinja kano kalabika kabadde katagitinza omukulu Mr. Hassan Kinusa ono nga ye incumbent aliyo nti era yabadde n'okuwangula yakoze eki yamaze okubanga awangula. Kati opponent we amanyiddwa nga Ismail Ozanya sigambye nti ye yabapangisizza wabula kabadde kapangisiddwa okulaba nga kaataakinga Hassan Kinusa ono nga ye incumbent. Kakati opponent we yabadde amanyiddwa nga Ismail Ozanya era Ismail Ozanya bamuwangudde. Kakati bino byonna RDC yabikakasizza era kigambibwa nti olutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo. Poliisi netuuka n'okuyita UPDF abasirikale ba UPDF bajje badeployingibwe babeere nga bayambako bakolenga backup nga poliisi erabika yabadde eremereddwa nga kino kiraga nti abavubuka bano balabika balina amaanyi mangi nnyo wabula omuntu yenna tamanyiwa gye bayinza kubanga bagajja. Kakati bino bye byaviiriddeko omuvubuka ono amanyiddwa nga Tibenkana okulowooza nti embeera bw'enaaba esusseeko wano nja kuba nsobola okutoloka kubanga ndaba abasajja balinga abaagala otuvaamu babeere nga batuwongerayo. Kakati wuliriza embeera bwetyo bwe yadde etambula gwamanyi ebuwenge nja kukusaba bino obeere ngenda maaso n'okubanga ate obyongerayo. Kwata ku share button osharinga ensonga eno etuuke ku muntu yenna nkugambye Tibenkana yafudde yakubiddwa amasasi agamuttiddewo era nga amasasi ago abasirikale ba poliisi bennyini be bamwettidde tewabadde muntu mulala
tewabaddewo olutalo nti yalwanye n'abantu wabula abasirikale ba poliisi be bamwetidde bamubye amasasi agamutiddewo gwampuliriza. Kakati njagala ogende mu maaso awo wansi mu comment section teekamu obubaka bwo ate tubeere nga tutambula ffenna. Bw'oba tonaba kuba ng'osubscribinga ku channel yaffe nyongera obbategeeza bannange tulina backup channel zaffe olw'embeera gye tukoleramu nti emikutu gino bagiripootinga n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo. Nja kukusaba waliwo linki ya channel gye nteeka mu description ya video eno ebeera mu kagambo ka bbulu eriko red zone waliwo ne channel endala. Nja kukusaba ospeyaringewo akadakiika okkirirawo mu kigambo ekya bbulu mu linki gye ntaddewo ogende osubscribinge ku channel yaffe eyo nayo channel yaffe backup channel yaffe era ze zimu ku channel ezibeerawo singa zino ziba zituwaliddwa ne tusinzire ate ne tuba nga tugenda mu maaso n'okubanga byonna tubikutuusaako. Kakati awo bwe tuvaawo njagala kuwa amawulire gano ag'omuvubuka eyafiiridde mu kutendekebwa oba mu kukola dduyiro eyabadde akolebwa ab'amagye nga bagenda maaso n'okuba nga barikuruutinga ab'amagye abapya. Kugambye ebiseera bino UPDF ebadde erina process ey'okulaba nga barikuruutinga oba nga bayingiza bannamagye abapya mu kitongole ekya Uganda People's Defence Forces. Kakati mu bitundu ebya Northern Uganda mu district emanyiddwa nga APAC wabaddeyo abavubuka abazze ne bakola application bayingizibwe mu magye ag'eggwanga erya Uganda basobole okubeera nga bambi nabo basaavinga nga bannamagye wakati nga twolekera akalulu ka 2026. Kati nenfuna amawulire nti mu babadde bazze okutendekebwa abapya mulimu kano kadduyiro ke basooka okubakozesa kuddukaddukamu awo kutambulatambulamu awo nga kakiyaaye. Kakati kigambibwa nti omuvubuka ono yazze n'alemererwa n'akolapusinga era ne bamuteeka mu ambulance nga bwe nkugambye bagenze okumutuusa ku ddwaliro ng'ono Kawogo Safari na muzigo era nga yabadde yamaze dde okuba nga assa omukka ogw'enkomerero era nga wetwogerera mugenzi awedde emirimu. Ekitongole ekya UPDF kyakakasiza era kyafulumizza bino. Kakati njagala kuba nga mbikunnyonnyola bino byatandise bitya naddala ng'oli ku mukutu ogwa Red Zone TV ng'omaze okubeera ng'osubscribinga oba tonaba kuba ng'osubscribinga kikole ate video eno ogiwe ekigalo kubanga gy'okoma okulayikinga information oba ogiyambako okubeera ng'etambula buli muntu yenna n'aba ng'afuna amawulire nga naawe bw'ogafunye. Nja kukusaba bw'oba tosobodde kukola ekyo gisheyalinge ogiteeke mu WhatsApp groups ez'enjawulo osobole okuba ng'ogiyambyeko okulaba ng'etuuka ku oyo yenna gwe yeetaaga okuba ng'etuuka. Kakati wuliriza bino gwe abadde ajoyininga amagye oba abadde amaze okujoyininga oba gwe abadde alina essuubi erijoyininga waliwo kadduyiro akasooka okuba nga kakozesebwa abantu bano abapya era nga kadduyiro kano kagambibwa okuba nti ke kaaviiriddeko omuvubuka ono gwe ngenda okugamba okubeera nga bambi yalemereddwa bw'atyo n'aba nga yassiza ogw'enkomerero. Applicant dies after a fitness run during UPDF recruitment exercise. Oyo yabadde azze okuyingira amagye yafudde oluvannyuma lwa exercise esooka yabadde mu district ye Apa. Wuliriza bulungi nnyo mu kiwandiiko kino kye njagala okusomera. The Uganda People's Defence Forces UPDF recruitment exercise in Apak district took a tragic turn on Friday when a 22-year-old applicant collapsed and died shortly after completing a physical fitness run. Waliwo kadduyiro ke babakozesa ke nkugambye ke bayise physical fitness run babaddusaamu awo basobole okulaba ddala oli fiiti ekimala osaanidde okuba ng'oyingira amagye. Kati ono yabadde yakamala okudduka run eno oba ka test kano nga yakakakola yabadde akamaliriza bulungi nnyo wabula yakolapusinze. Muvubuka wa myaka 22 ate nga si musajja mukulu nnyo ate nga badde wakiwago bulungi nnyo bamuyita Dono Solomon. Kakati Dono Solomon ku myaka 22 olwamazeeko ka physical fitness run kano n'akolapusinga. Bwe yakolapusinze abakulu ne bakola kye bakoze nga bwe njagala owulire mu kiwandiiko kingenda maaso n'okubeera nga ate nkusomera nga bwogera maaso n'okuba nga osubscribinga ate n'okuteeka obubaka bwo mu comment section nga bwe nzija tubeere nga tweyongerayo. The deceased, identified as Dono Solomon, was among candidates undergoing a short distance run, one of the mandatory stages of the recruitment process. Nti Dono Solomon yabadde omu ku abo abazze ne beewandiisa mu mirembe ayagala kuyingira magye aga UPDF wabula ne wabaawo wano ka short distance run akaali mandatore kateeka gwe agenda okujoyininga amagye olina okubeera ng'okakola era nga keekamu ku obwo obusookerwako. Kati ono bwe yaddusiddwa baba baddusizza mu kalaani kano ka fitness run okulaba okupima fitness levels zaabwe ono bwe yakamazeeko wulira ebyabaddeko. Okusinziira ku Andrew Onyuk ono nga ye RDC owa district ye Apa ye yannyonnyodde bino by'owulira mu kiwandiiko kyengenda maaso n'okuba nga nkusomera. Yagambye nti Solomon Dono bwe baamazeeko karaani kano n'akolapusinga jjukira babitunnyonnyola bwe yakolapusinze ne bakwata ambulance ebadde etera okubayambako okubatwala
singa wabaawo obuvune obuba bufuniddwa mu nteekateeka eno. Kati ambulance eno mwe bamutadde bamudduse mu ddwaliro eriri okumpi, wabula yadde yakatuusibwa yatuuse mulambo. He was rushed in an ambulance which was following the runners to a nearby hospital. Unfortunately, upon arrival, he could not make it. This has been very unfortunate. Ono mukulu nga nnyonnyola nti ne postmortem yabadde mukadde akegenda maaso n'okubanga ekolebwa kubanga yategeezezza nti ambulance ebadde etera okubagoberera ng'eyambako okulaba nga abantu bano babeera secured naddala mu nsonga z'ebyobulamu yebadde egenda maaso n'okubanga egenda okutwala omuvubuka ono bamudduse mu ddwaliro wabula teyasobodde kubeera ng'atuuka mulamu. Colonel David Opero, head of the UPDF recruitment team, explained that the exercise involves 4 stages: verification of shortlisted candidates, document verification, preliminary medical checks, and a physical run followed by a full medical examination. Nti baba bagenda okuyingiza abantu abapya mu magye wulira ebibaawo nze nkugambe gwe yagala okugayingira naawe alina ekirowoozo wuliriza nnyo vidiyo eno ate tubeere nga obifuna bino. Okusinziira ku Colonel David Opero, ono nga yakulira head of recruitment team, yakulira team egenda maaso n'okulikulutinga abantu abapya mu ggye lya UPDF, yavuddeyo nannyonnyola bino nti okulikulutinga oba okuyingiza abantu abapya kuli mu stage ezinnya, nga stage ezennya era bano gwe mutenda gwe badde bakyaliko. Stage esookera ddala kwe kuli okuverifyinga amannya g'abantu abasabye ne babayitamu ne bakross checkinga ne babasoma mwenna nga weemuli. Ne wabawo document verification nti muleeta obuyigirize senior 6 university, nti obuyigirize buno bwoleeta baba balina obuverifyinga yo stage ey'okubiri. Kati stage eno ey'okubiri baba balina okulaba empapula z'olesesi ziri original, empapula z'olesesi za kunnassa, eyo stage number 2. Stage number 3 ye bayise preliminary medical checks, baba keberakaawo nga bw'olaba mu ngeri eri preliminary nti basobola okukebera amannyo malamu, omutwe gukola bulungi, ebintu bwe bityo basobole okulaba nti omuntu gwe tuyingiza talina nnyo buzibu bulabwako. Stage ey'okuna gye bayita physical run, kati eyo keeko ka short physical run ke babadde ku phase ey'okuna oba stage ey'okuna okulaba nga babaddusaamu awo bategeere ddala obulamu buli bulungi, omutima guli kuba bulungi, buli kimu ebintu ebyo basobole obbakebera, then balyoke bagende ku bigenda okuddako oba medication gundi emanyiddwa nga full medical examination. Eno nga yo stage ebeera egenda okuddirira bino bwe biba biwedde. Kakati abakulu bano stage omutendera kuba abadde ka physical run okulaba nga bano bagezesebwa balabe oba ddala abantu bano bali bumbeera nnungi nnyo n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati omuvubuka amanyiddwa nga Donald Solomon ye teyasobodde kubanga alutonda, yakolapsinze. Oluvannyuma lw'okukolapusinga abasajja ne basalawo leka tumudduse mu ddwaliro, wabula ne mu ddwaliro gye babadde bamutwala teyasobodde kubeera nga alutonda. Musajja wattu bw'atyo naaba nga yakifuuya akizza munda, era bwe twogerera yagenza okuzuukuka nga musajja wattu mugenzi. Mukutu gwa Redison TV webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu guno, atanaba okubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kirira wansawo olaba ekigambo subscribe okikwateko obeere nga ate okimaze. Gwamaze okubeera nga osubscribinga nja kukusaba genda mu comment section teekamu obubaka bwo, ate mu ngeri y'emu genda osubscribinge ku channel zaffe eza backup kubanga wano tugenda saawa ya kulwanyisa mikutu egyenjawulo naddala gino egikutuusako amawulire naddala ag'enkyukakyuka. So bwe tuteekawo wano backup channels nja kukusaba ozisubscribingeko obeere nga saawa yonna singa zino channels ziba zivuddewo tulina we tusobola okusinziira ate ne tuba nga tukutuusako ensonga nga bwe tugenda okubeera nga tuzikutuusako. Kanzije tubeere nga tweyongera